nga bwe kiri nti ewali omukka tewabula muliro, bwe tutyo twagadde tuyite mu bigambo Mao bye yayolekeza eri Mpuuga mu ngeri y'okumwambalira. Yamwambalidde era omubaka Mpuuga ne Mao ng'omuntu yeebuuza kiki ali akutte mu nva za munne. Kati ennongoosereza mu ssemateeka munnange zitabudde minisita w'ensonga za constitution Robert Mao ne Mathias Mpuuga omubaka owa Nnyendo Bukungwe ne beeyogerera ebisongovu, era munnange kino kiddiridde Mpuuga ne Mao bombi okuvaayo ne bategeeza nga bwe balina ennongoosereza ze baleeta mu ssemateeka w'eggwanga ezigenderera okutumbula obuweereza n'embeera y'ebyobufuzi mu ggwanga lyattu Uganda. Mpuuga essira okusinga alitadde ku mateeka ag'ebyokulonda. Mpuuga ye yasoose okulumba Mao n'agamba nti ennongoosereza z'ayogerako z'aleeta teziriiyo kubanga munnange talina we yali azitadde ku lupapula. Yagambye nti ekigendererwa kye ekikulu kwagala kuwugula bantu n'okumalamu amaanyi abandibadde baleeta ennongoosereza. Okumanya Mpuuga yatabuse yalumbye n'obukulembeze abakulembera NOB abawakanya ennyo ennongoosereza z'aleeta nga bwe bateesigika kubanga baatuuka n'okukyusa constitution ey'ekibiina ne bawagikamu ebintu ebitaliimu. Kyokka Mao era nga ye ssenkaggale wa DP yasabye Mpuuga afe ku mudaala gwe alekeraawo okuyingiza erinnya lye mu nnongoosereza z'aleeta. Yasabye bannayuganda babeere bagumiikiriza kubanga munnange ennongoosereza entuufu zijja. Yeewuunyizza Mpuuga n'agamba nti mu kifo eky'okumulandukirako mbu yandibadde asooka kwetondera ggwanga mbu olw'okuleeta Bobi Wine nga amuyita omununuzi ate n'afundikira ng'agamba nti kyakayiga mu by'obufuzi. Mao agamba nti ennongoosereza ez'omubaka Ssekinnoomu zaawukana kinene nnyo ku za gavumenti era tebamusuubira kusooka kuzanjulira buli omu. Ezize nga minisita yazitandikako dda era zirina okusooka okukakasibwa kabineeti nga tezinajja mu palamenti. Obutakkaanya obw'abakulu ababiri balabika nga munnange buludde. Mpuuga lwe yasuulibwa ku kifo ekyakulira oludda oluvuganya, Mao yagamba nti nasekerera Bobi Wine bwe yakkiriza okwetooloolwa abantu abaluvu nga Mpuuga. Obuwangaazi buno bunnyambye munnange okukiraba nti sibeerangako kizibu mu DP. Nsiima aba NUP olw'okweggyako omuluvu Mao bw'atyo munnange bwe yagamba. Wano nno abakulembeze ab'enjawulo bavuddeyo ne boogera ku butakkaanya obuliwo era asooka ye Richard Lumu wa Mityana South. And of course mbwa ya Mpuuga. Kati ono yagambye nti talaba buzibu na Mpuuga kuleeta nnongoosereza kubanga eza Mao ziri mu bigambo tewali yali azirabyeko. Yagambye nti obuzibu obuliwo waliwo abaagala okulemesa abalala okuleeta ennongoosereza ate nga si beetegefu kuleeta zaabwe. Ennongoosereza za Mao yagambye nti aziwagira era nga waliwo be bakkaanyizaako nga okukkiriza okuwandiisa emikago egy'ebibiina mu butongole nga bagenda okulonda. Owookubiri yaani Ewutamaguzi Ssemakula owa Nakaseke South. Ono yagambye nti ng'oludda oluvuganya tebaagala kumanya nnongoosereza za Mpuuga kubanga bakizuula nga aliko abalala baakolera. Eno y'ensonga lwaki tayogera ku kyakuzza kkomo ku myaka gya pulezidenti ne yeesiba
ku kyebisanja ebya pulezidenti byamanyidde ddala nti bonna babikkaanyaako. Yagambye nti Mpuuga nga omuntu si yasaanidde okuleeta ennongoosereza kubanga si ye muntu eyeesigika okusinziira munnange ku ngeri gy'azze yeeyisaamu. Owokusatu ye omumyuka w'omwogezi wa NUP Waiswa Mufumbiro. Ono yagambye nti Mpuuga yakuguka mu kuzannya ebyobufuzi ebya Yuda ebirimu okulya enkwe nga tebakyayinza kumwesembereza era ekyo kyekyabaawula. Ennongoosereza mu mateeka oba zireeteddwa Mao oba Mpuuga si bye batunuulidde kubanga munnange tewali zijja kukola wansi wa gavumenti ya NRM. Ekyatwawukanya n'Empuuga si nsonga za buntu wabula neeyisaaye etakwatagana na biruubirirwa bya kibiina kyaffe ogwaffe gwa kukuuma ssente ez'omuwi w'omusolo ate ogugwe kuzisomola. Bw'ati Mufumbiro bwe yagambye. Owokuna yaani ono yakulira ekiwayi kya FDC eky'Ekatonga Erias Lukwago. Ono yagambye nti ebyennongoosereza si kyekikulu mu kiseera kino, si nsonga ani azireese. Ekikulu balina okukolaganira awamu nga abavuganya ne basobola okuwangula gavumenti ya NRM mu kulonda okujja. Owokutaano ye minisita omubeezi owa Kampala Kabuye Kyufa Togabye. Ono yagambye nti Mpuuga yeewale okukyamuukirira akimanye nti Mao ye minisita ow'ensonga z'amateeka aliwo. Ennongoosereza z'ayagala okuleeta zirina kuyitira mu ofiisi eya Mao. Yagambye nti ekisinga obukulu si kukola nnongoosereza, ekisinga obukulu kwe kuwangula emitima gy'Abannayuganda kubanga be basalawo alina okubakulembera. Ow'omukaaga ye Aisha Kabanda. Ono mubaka mukazi owa Butambala era ono nga ye mumyuka wa Ssaabawandiisi wa NUP. Ono yagambye nti ebyennongoosereza tebibakwatako ng'aba NUP. Yagambye nti Mao bwe yalondebwa okuba minisita yasuubiza okuyimbula abaakwatibwa olw'ensonga z'ebyobufuzi ne bimulema. Kye baagala kwe kulaba nga abasibe bonna bayimbulwa awatali kukakibwa. Kakati ebiri mu nnongoosereza eza Mao n'ebiri mu nnongoosereza za Mpuuga kasobe tubiyitemu ku katono wano tubirabe mu bufunze. Tusooke n'ebiri mu nnongoosereza eza Mao. Ekkomo ekisooka, ekkomo ku bisanja ebya pulezidenti ayagala biddewo. Bino byavaawo mu 2005 nga eggwanga lyasooka kukuba kalulu k'ekikungo. Ekyokubiri, Mao kyagala kikoleko ennongoosereza, ayagala palamenti eweebwe obuvunaanyizibwa obw'okulonda pulezidenti ow'eggwanga. Ennongoosereza eyokusatu, ababaka abakyala baweereze ebisanja ebitasukka 2 nga akyayagala mbu abeera alina okuvuganya ku bifo ebirala. Ennongoosereza eyokusatu, ennonda gye tulondamu esaana kukyusibwa abantu babeere nga balonda kibiina kya byabufuzi so si muntu si kinnoomu nga bwe kiri South Africa. Ennongoosereza eyokusatu, Mao ayagala obudde obw'okunoonyezaamu obululu. Ayagala nti bubeere butono nga tezisukka wiiki 6. Oyo tumumaze z'ennongoosereza enkulu z'ayagala Mao nga Mao. Kati Mpuuga nnongoosereza ki z'ayagala okubeera ng'aleeta? Mpuuga ayagala abasibe n'abantu ba bulijjo ebweru w'eggwanga bakkirizibwe okulonda. Ekyokubiri, Mpuuga ayagala pulezidenti n'omumyuka we nga bano balina okulondebwa Bannayuganda bonna kyokka nga tebalina kuva mu kitundu kye kimu ekya Uganda. Ekyokusatu, Mpuuga ayagala
obungi bw'ababaka bukendeezebwe, buli disitulikiti ebeere n'omubaka omu omukyala n'omusajja. Mpuuga era ayagala munnayuganda omulonzi yenna abeere n'eddembe eriwakanya ebivudde mu kulonda kwa pulezidenti. Ebyo munnange byebyo byensobodde okubeera nga nkuleetera mu mboozi yaffe eno ey'olwaleero, era ebyavuddeko Mao okwambalira omubaka Mpuuga n'engeri gye bagezaako okubeera nga beeyisaamu eggaali kabadi oba anti kugamba wano mubimanyi bajja ne beekolamu opposition bo bennyini ne batandika okubeera nga beevuganya. Kati olwo kitegeeza nti eyali badde nga opposition ewakanya ne bagiteeka ebbali, naye nga byebyo